Elisa. Are you sure? We are seeing you there. You face the other side. Very good. Mama, nayogera ku ddina wali tukubidde Don't know. Let's hand over. You can hand over now. Thank you. Muzuku lwa Muteesa.
I am Lona Allen Nasima. It's not loud enough. Pardon? Okay. I am Lona Allen Nasima, Senior Human Resource Officer from the Ministry of Defense and Veteran Affairs. Today we are at Chireka, home of the mentally handicapped, to commemorate Africa Public Service Day. As a ministry, we chose Chireka, home of the mentally handicapped, to do our corporate social responsibility. And as a ministry, we have donated some items to the home. These items include 30 mattresses, 30 pairs of bed sheets, and 30 blankets. We have also donated food items, which are rice, posho, sugar, beans, cooking oil, and bread. We have also donated hygiene materials in the form of pampers and pads. We also donated cleaning materials, which include liquid soap, detergent, disinfectant, and bar soap. As a ministry, we chose Chireka, home of the mentally handicapped, because we know the challenges that most of these homes go through. And we thought that we could be able to contribute something little to make the lives of these children better. Thank you. Na Kwanda Rebecca, okuva wano mu Chireka home, head teacher Chireka home, children with special needs, oba Chireka home for the mentally handicapped. Ndi musanyufu nnyo olw'abagenyi ffe tufunye okuva Ministry of Defense and Internal Affairs. Tuli basanyufu nnyo ne batuleetedde bazo tukyalira bye batuwadde. Chireka home somero lya government liyambibwako government, tufuna obuyambi okuva mu government. Tuli basanyufu ndi government etuwa obuyambi, naye obuyambi obwo tebutumala nga Chireka home okusinzira ku mbeera z'abaana baffe betulina ku Chireka home. Tuyina abaana ab'ebika ebyenjawulo ku Chireka home betukuuma wano. Tuli basanyufu nnyo olw'emitwendo batuleetedde. Chireka home somero lino lyatandikawo mu 1982. Tusomesa abaana baffe ebintu eby'emikono nga bwe ngendo bibalaga bye bakola wano. Tubayigiriza okwefaako, kuyiga okwambala, tubayigiriza okubeera ne bannaabwe. Tukola emirimu mingi nnyo okulabirira abaana bano. Chireka home tuyina embe gye tuyitamu etusoomoozebwa nga mu byokulya. Twere tuyina mmere nebaza nnyo CDF batuletedde emmere eno kubanga sitowe ebadde ekalidde. Mbebaza bebale tuwa byakulya, bebale tuwa detergents, bebale tuwa blankets kubanga abazadde abasinga batuwe abaana wano naye tebaleetya bintu by'abaana byakukozesebwa. Twebaza nnyo emifaso gye batuleetedde. Abaana bagenda kwatibasibwa ku mifaliso, batuwadde blankets, batuwadde amasuuka n'ebirala bingi nga mbiraba wano. Tuli basanyufu nnyo. CDFOye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba okusaba kwange nga nsaba eri government kulaba nga bayamba Chireka home kubanga embe gye tulimu si ya mulembe. Abaana baffe tubajjanjabira, tubatwala mu malwaliro nga Butabika, Naggulu ne Mulago. Ne tusangayo okusoomoozebwa kusooka abaana baffe okufuna obuyambi.
n'abaana okubatambuza tubatuusa mu malwaliro genjogedde si byangu. Tukozesa boda tukupangisa emmotoka. Nsaba obuyambi obw'okufuna ambulance tusobole kwa tuddusa abaana baffe okufuna obuyambi malwaliro genjogeddeko. Embeera ya Kireka Home bwetyo bweri mu nsonga y'entambula. Ennaku z'omwezi nga 12 mpita buli muntu yenna gyali ab'ebitongole aba defense aba ministries mwenna buli muntu yenna asobola okutuyamba Kireka Home fundraising kufuna ambulance ne tuyambeko okutwala abaana baffe mu malwaliro okuyamba obula patufuna engeri tufuna okusomoozebwa mu makubo mwe tuyita twala abaana mu ddwaliro. Kireka Home kati tulina abaana 85. Abaana 85 buli mwana ayina obukosefu bwayina. Tuyinamu abali physically, tuyinamu abali mentally, tuyinamu letasobola kwekolera. Tuyina abaana be batusuulira. Baliwo abaana 11 gano ge maka gaabwe we babeera. Ne mu Luwummula ssomero erivunaanyizibwa okulabirira abaana abo. Tufuna obusomozi bw'abazadde okukima abaana okubajjaayo awaka. Nawo lubeera lutala abazadde abamu bakoowa abaana baabwe. Nsaba obuyambi buli asobola yenna ate ne neebaza organizations ezisobola otuyamba Rotary Club, Stanbic Bank ne Kinoomu n'amasomero basobodde otubeererawo. Bannange nsaba obuyambi Ministry of Defence okubeera nga abaana baffe babayambako batusobola obbanjanjabirako mu malwaliro aga defence. Composed of staff from the Ministry of Defence and Veteran Affairs. We have staff from the Joint Staff Political Commissariat. We have staff from the Commissariat of Civil Military Relations. And then we have the team from the Public Information. Yes, from the Public Information. We are all joined together as under the Ministry of Defence and Veteran Affairs, each with specific tasks. Yes, please. Basebo ne banyabo tuze wano kulwa Ministry of Defence and Veteran Affairs okukwataganya ne bannaffe ab'essomero lino erya Kireka Home for the mentally handicapped. Tuli wano nga tukuza olunaku lwa Africa Public Service Day olwandibadde nga lukozebwa mu Ministry of Public Service kyokka nga buli ministry erina okulukuza ku lwayo. Kale baba batusaba nti no tugezeeko okuyamba abantu be tubeera nabo mu kitundu ekyo bwe twangalira wamu. N'olwekyo nga ministry management yasazeewo neeraba essomero lino tino lirina obwetaavu ku bintu bino bye tubasobodde okuleeta ng'emmere, ebyokulya, ebyokwebaka, pads n'ebirala nga bwe twamaze dda okubyanjulira bakulu b'essomero. Tuzeeko ne departments ezimu wano eza ministry, tuzeeko ne department eza UPDF, tuzeeko ne department eza Joint Staff Political Commissariat, tuzeeko ne Civil Military Relations, tuzeeko ne Directorate of Public Information, ne tujjako ne press ya UPDF. Fena wamu nga bwe tukolagana wamu mu Ministry ya Defence and Veteran Affairs. Era ne bano batwaniriza bulungi ne ba inspector ne tubalaba ne school management ne tugiraba. Era basigadde nga bakyatusaba obuyamba obulala tugenda kubitwala okumbakama baffe tulabe we tusobola okwongera okubaira nga tubayamba. Mwebale nnyo.